Akatambi k'obuseegu ku TikTok kayina masawo ngenda mbanga kutuusaako tebbe ebyokufaako omwana TikTok eyafudde ng'azaala nabyo mbina masawo ngenda bambikuwa n'amalala mangi ngenda banga kutuusaako naye nga sinnakwongerayo badde nkusaba video eno gimpera like ate esobole okuba nga yeeyongera era nga nkubaza gwe n'omulungi ya subscribe nga ku Wonderboy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribe nga darling beera ngu subscribe nga kona ku notification bell ayitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka odifuna Hajat Kalodo onakulombera edwa byonna ebyekutte nebito yagala genda bwero nonya passport nakyo ogubako tekitambula bulungi beera ngo mukonako ku namba ey'essimu wansawo atagenda banga kuyambera nga gwe weena yagala okukolera akalango ku mukwano beera ngo tukonakawo ku namba y'essimu wansawo ate ogenda kubanga oyambibwa ashakama ngenda bamukutuusako masawo ngayogera ku nsonga z'abakadde masawo ngenda kubanga mukuwa ate ye mwana muwala eyabadde ku TikTok nga bakola ebintu ate ebitali birungi ensonga TikTok eno sigama nti no eriko bantu bakulu bokka nedda n'abaana abato babeerako naye mwana muwala ono n'omusajja omukulu babadde kuli ate nga bakola ebintu ebikola ki ebitasanyusa era nga gwe wenna n'abayagadde ka video ate nja kubanga nkakusindikira sindika busindisi message kweyo enamba eryawo wansi lwa nsonga YouTube anti tekiriza kubanga tutekako ebintu ebyo bwebito naye mukwano ekintu kye bakoze kino ate si kirungi tusaana tukola kitode kambi kwako ku maloboozi male nkomewo byebyo nno ate ye mwana muwala anakutuusizaako emboozi ye olunaku olw'eggulo mwana muwala eyafudde ng'akola ki nga azaala naye kizuuse nti mwana muwala ono abadde n'abasajja babiri ab'enjawulo Dr. Bitone yavuddeyo n'agamba nti no mukyala we afudde ate nga ffe nga ba TikTok tubadde tumanyi omukulu mubiru yabadde ani nannyini mukyala lwa nsonga emabegakawo yamuproposinga naye kigambibwa nti ne Dr. Bitone mbona abadde muntu we era nga bali n'abaana tekansuke nkutuuseko wano bannange kambuuze omugenzi abadde n'abasajja bameka bannange munansonyiwa okutokomoka omugambo n'okusekera mu kufa kitalo nnyo kitalo ddala inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna naye omugenzi abadde n'abasajja bameka kubanga ono gwe tubadde tumanyi nga bbaawe kati ate ne Dr. Bitone naye avuddeyo nti omugenzi yali mukyala we bannange bannange munansonyiwa kusekera byembi bisekerwa naye abakazi mweddeko bannange mukisussa gw'ofumba otya mu maka abiri nansonyiwa okusala omukampu naye bannange era tewaliyo omuntu ayinza kwesibako nga badde tugendawe bannange munasonyiwa mubitiibwa naye nga bambi njagala okusaasira omuvubuka ono gwe imagine ng'olina mukyala wo ali lubuto weesunga kufuna mwana omukyala n'atuuka okuzaala ebyembi nga Katonda bwagera omukyala n'afa kyokka n'ekisinga okukwasa ennaku n'omwana gwakulekeddewo akyali omulamu ne bakugamba nti ate omwana si wuwo alabika wa Dr. Bitone bannange ekiruma omuvubuka ono bambi olina okumusaasira ennyo naye ate era ne Dr. Bitone naye olina omusaasira kubanga munnange baleka badde basheyalinga bonna bintu basajja bonna bali mu nnaku y'amaanyi munasonyiwa okuseka kubanga ne Dr. Bitone yapostinze nti mukyala wange afudde nono napostinga nti mukyala we sikitegeera bannange bonna abadde bajja mu ddwaliro binnemya kutegeera munasonyiwa okuseka naye nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna bambi kitalo nnyo kitalo ddala mubitiibwana no ebiriwo essaawa eno naye ate emabegakawo waliwo ka video akabadde katambuzibwa omukulu Haji ng'ayina abakyala babiri bombi abagabidde emmotoka naye agatambuzibwa mu nkuubo emmotoka teziriiyo yabawadde buwi number plate naye emmotoka tezikola ki teziriiyo omukulu ono yabadde n'abakyala babiri era nga ye namba 2 yabadde agaanye okwata namba emu mu ngalo era wensasage we yavudde naye bagamba mbuni yabadde stanti bwe emmotoka tezaabaddeyo kambi kuweeko eno ati nawo bere ngo byewulirako assalamu alaikum good morning bakwana munasonyiwa nasuze sikakuba uno nalufunye kiro mubadde mukimanyi nti emmotoka mye byonna ejjogole mwalabye Haji ng'aduumira mujja we ne mujja wange baddi emmotoka mye kano kabadde kabadi naye bannange Uganda buli kimu kisoboka bwekiti
bamikwano ali yalabye ku mmotoka ali yalabye ku kisumuluzo ali yalabye ku kaadi luno balumpadde kiro mukwano kano kabadde kabadi naye basajja mwe tetuli basonyiwa bakyala kino kidde eriffe bakyala tukole nnyo otherwise abasajja wande tuli basonyiwa abasajja bagenda tujoga ate kaka batandika butandisi bamikwano emmotoka mye kano kabadde kabali kahaji naye haji tetuli kusonyiwa bakyala tukole otherwise tube tulaba alina abantu tebategerekeka mwana wo bamuwe sente nyingi naye tomanyi na sente gye ziraga lemerako nga tata wa fresh kid namugamba n'ebyokulabira nembagamba nze mukama bwe yali ampa omwana siina birabo bye namuwa nange saagala nnyo birabo nsooke ebbike nenula mu mwana wabula nze ekirabo kyensaba mu mwana kusoma bwasoma bwe bammotoka nja givuga bwe kunaaba kunvuga bajja kunvuga kyekintu kye nakola okulabika nti mwamire imoja era asobodde okukola omulimu ogwo nga wakati namwe mukwatiddeko era nafuna akasimu ng'akankubidde naŋŋamba nti taata kuba okuva olwampita lya taata naŋŋamba taata nti tufunye omukisa amasomero mangi agabadde gasabye Kabaka Mwanga nti naye BBS esobodde okuwa omwana basale asome ne mubuuza basale gye bamuwadde ekoma ddi ekoma ku ttaamu emu ekoma ku ttaamu yakubiri ekoma mu kiraasi emu naŋŋamba nze basale gye nkyafunye nfunye basale okulabika nti asoma okuva mu kibiina kyalimu okumalako primary zeni uba nasinzira kizibu omuntu omusitule ekintu n'omukwasa nga tomanyi ky'omuwadde agenda kukisobola so awe tubadde n'omukulu ono era we nafunye akasimu akaŋŋamba nti weetaagibwa tuggulewo Kabaka Mwanga akawunti Kabaka Mwanga agende ajoyininga emisomo gye kyamazima essanyu lingi era nazze nensula mu kibuga muno okulabika nti nze ate sigootaanya mbeera z'abateesiteesi kubanga osobola okuba n'omugenyi gwe wennyini n'ogootaanya omugenyi n'asumbuyibwa eiza omugenyi okukutawaanya n'ogamba gwe nategekedde nga simulaba era kyovula nti obwedda ndi wabweru awo nze nasazeewo ne ŋŋamba nti emmotoka si yeekulinda gw'olina ogikola ki gw'olina ogirinda naye nga neebaza naddala okusingira ddala obujjajja rediyo ya Ssaabasajja Kabaka BBS Telefayina wamu n'abantu bonna abalina omutima ogwagaliza era nsaba n'abalala bongereko ku mbeera eyo kuba ekyamazima omukulu naakoze kyamaanyi nali ndi awo nga nti taata wa Kabaka Mwanga nti ate ono yali ayoza ebintu Lulinda Julius naye tufunye basale ye okulabika nti naye akwatirwako kyamazima nze nnyinza okuga nti nazirika wadde nga saafa kubanga Abaganda baga nti enviiri zinvudde ku mutwe nte ng'olaba azikola ki azirina kale mu mbeera eyo nasanyuka n'essaawa ya leero ndi musanyufu era mukulu Sayimo Mwamireimo n'abalala besimanyi abeegasse ku mmwe Mukama y'aba abansasulira kuba nze ekyamazima sirina kye nnyinza basasulira. Amen.